omulanga gwensinza okuba mbalaze nti ba development partners naffe abali mu bitongole bye tuyita ebyannakyewa gavumenti oba abakulu abali mu gavumenti olumu batulaba bubi bwe twogera ku kudembe ly'obuntu ne tuteekawo okulaga nti lityoboolwa oba ne tugezaako okulaga gavumenti nti wano mutereezeemu gavumenti etutwalanga ffe abalwana nga bono gamba abali mu opposition naye nga ate mulimo gwaffe nga abalwanyirizi b'eddembe nga abategeera ssemateeka nga eddoboozi ly'omuntu owa bulijjo okutwala eddoboozi ery'omuntu owa bulijjo eri gavumenti n'abo abakulu abali mu gavumenti bwe tubanga tukubye omulanga ne tumulisa kye balina okukola nga gavumenti kutereezaawo kujjawo mbeera ezo kwogeraganya naffe ne tubalaga nti ate bwe tujja ne twegatta nabo nga abeebwiko batwaniriza ne tukolagana nabo tulina bituli bingi nnyo bye tuzibye gender based violence nga nakati bakyali ku waggulu naye olwokubanga twajja ne batwaniriza tusobodde okubeera ne balooya tusobodde okubeera ne community watch committees be twasomesa tusobodde okulagana ne poliisi omuntu ne poliisi ne judiciary ne tukkaanya ne tulaba nga tukendeeza kuki okutulugunya oba gye twandise okukabasanya oba obutabanguko mu maka awo enkubidde omulanga neŋŋamba ekitongole ekya DGF Democratic Governance Facility ye basket fund ekyasinze okuteeka ssente wano mu kulwanirira eddembe ery'obuntu mu kulaba nti abantu bafuna obwenkanya mu mateeka ng'ekozesa ebitongole ebyannakyewa ebigaba obuyambi mu mateeka bonna babadde bagenda mu DGF omwaka ogwa 2019 ng'okuyita mu ssente ezo ze twafuna ez'obuyambi ne tusasula balooya abantu kumpi emitwalo 6 basobola okubeera nga eddembe lyabwe likola ki li protectingibwa ate era nga basobola okufuna obwenkanya mu mateeka nga balina balooya babawolereza oba n'okusomesebwa naye okuva nga April omwaka ogw'2021 okutuusa n'olunaku lwaleero DGF ekyateekeddwako envumbo gavumenti eganye okukkiriza DGF okuddamu okukola ki okugenda mu maaso n'emirimu gyayo DGF egezezzaako okwogeraganya ne gavumenti naye promises bwe zijja naye tewali kituukirizibwa tubadde tutekubira gavumenti nze sijja gamba gavumenti yonna kubanga abantu bamanyi okugamba tukubira gavumenti omulanga nedda nkubira omulanga office eya president His Excellency the President of the Republic of Uganda naye nkubira omulanga bekikwatako Ministry of Justice and Constitutional Affairs Attorney General wa Uganda nenkubira omulanga Ministry of Finance kubanga be bakola ku bintu bya MOUs ne partnership agreements nti si kyabwenkanya eri munna Uganda naddala ebitundu 8 ku 100 ebitasobola kufuna looyo wa bulijjo okubanga ng'omugabi w'obuyambi ateeka mu ssente ateekeddwa ku nvumbo awatali nnyo oba ensonga weeri esobola okugonjoolwa tubadde tusaba bagonjoola ensonga eyo Democratic Governance Facility eddemu okukakkalabya emirimu gyayo mu Uganda ate bwebanga kale bo balabye nga Democratic Governance Facility erina okukoma tubadde tusaba gavumenti ate naye eteekewo kye tuyita State Funded Legal Aid Scheme oba lawyer wa gavumenti naye era mukimanyi bulungi nti kizibu nnyo gavumenti okubeera nga buli kimu kyonna ekiteekamu ensente era bayeetaaga omugabi w'obuyambi so mmaliriza nga nkuba omulanga nti bwe tutakikole wagenda kubeerawo ekituli ky'amaanyi nnyo Democratic Governance Facility bwe neezingako ebyayo negenda bannayuganda bagenda kukaaba abali mu makomera tebagenda kuvaayo be bagoba ku ttaka bajja bagoba land grabbing aba babba ttaka abakyala batalina mwasirizi naddala mu bintu by'obusika abaana abalekeddwawo emisango mingi nnyo gijja kubeera nga tewali akola ki agiwomyemu mutwe abantu baffe eddembe lyabwe litandika okunyigirizibwa ate babulweko emirembe so twagala balance tukoowoola era tusaba Democratic Governance Facility eddemu okukakkalabya emirimu gyayo.